nsooka kujjawo kiri nti politics byatambula bulungi nze nga nze byantambulira bulungi maybe ekyo kye nali njagala. This is an introduction of my journey to politics, into politics. Kimu ekyokuwa BENDA-okuresigninga yabadde n'ensonga ze. Ayina ensonga ze lwaki yaresignize era n'azibawa bulungi nnyo. Ekyomukisa omulungi nti tubadde walekulidde tubadde tuteekateeka kulonda bukulembeze bupya kozi tame ne badde weddeko. Ebadde ndowooza ekinene nnyo buzaayo emyezi 2 eggweko. Sophie akomawo kuba pulezidenti bwa UMA oba nedda? Sophie takomawo kuba pulezidenti bwa UMA. Lwaki? Nti nzikiriza nti tusobola okufoominga. Nsooka kwebaza mmwe namwe n'abanzikiririzaamu kuba w'okimbuliza kati nti Sophie osobola okudda kitegeeza mwasima bye nakola. Thank you so much. Mukama nkwebaza nti yansobozesa ne musobola okulaba emirimu gyange n'amaanyi gange n'effort zange. Sophie takomawo. Ne Sophie ayagala wabireyo kuba nzikiriza nti eriyo ba Sophie bangi emabega eyo betutamanyi betulina okuwa chance. Tulina kukola ba Sophie abalala dano okugamba nti Sophie akomewo kubanga gye bali abantu bangi abasobola. Ekizibu kyokka ti abantu babanyooma like twenyoma abantu abo temubawadde chance ku exploitinga kiki basobola kola. So my advice is let us look for more Sophies than okwesiba ku Sophie omu. Constitution etugamba emyaka 2. It was so unfortunate nti we natandikira ekyange nengamba nti wasigala emyezi 6 nga nyingira politics. Nti buli muntu okola ekintu naye ng'olinako dream ye mabega. Nze my dream is to be a politician. Nti ntandise olugendo lwange nga politician. Yensonga lwaki nava mu UMA nga kikontana ne constitution. YKEE nyinza okumuwolerezaako nnyo though sijja kugamba nti ekiseera kye tulimu kyabeereddemu omukulembeze waliwo challenges nyingi nnyo. Challenge esooka ya COVID etukubye sifefe kabannayuganda naye world nti abayimbi si bayimbi bannayuganda ffenna buli omu abadde affected in one way or the other. Kati challenges ezo nyingi nnyo nga naye kwogase n'ezize. Yes. Tulaba nga wuma eno erimu entalo nnyingi. Entalo zino kuva mu bayimbi. Entalo nga ziriwa? Abayimbi badde bakomplaininga nti talina kyakoze. Ani? YKEE. Nja kumuwolereza YKEE nti embeera gye tulimu ffenna buli kimu mu industry yaffe kiri ku stand still. Talina kyasobola. He couldn't do anything. Nti mulaba tetukola. Tewali kyogamba nti kati oba nkugambe ntya. Abamu n'ennyanze benjo kugamba nti oba bakola bukyamu. Nti ne bwe yajja mu ntebe bamwogerera ebigambo bingi nnyo. You people have not given him a chance kubalaga kikyasobola kukola. But my advice is yenayina gwe tuba tulunze ne tuzzaako. Sophie takomawo. Sophie alubirira nnyo okukola ba Sophie abalala tubeere nga tutambuza ekintu kino. Bwe navaako n'enzira ku waggulu nga advisor. So I'm advising my fellow musicians nti yenna gwe tuba tulonze mumuwe chance. Tetukolerera kugwakwe kuba bwagwa ffenna tuba tugudde. Naye bwabula tukolerere okuba nti akola bulungi. Yes. Nja kugamba nti status ya industry yaffe, entertainment industry mbi. If I can nsobola okugikuteera wantu eri wansi mu kinnya. Whereby nti nze omuyimbi gwe munnamawulire n'efaani waffe tulina kukwataganira wamu tugijjeyo industry yaffe. Nti ekintu kya mama of course kibadde kitusitula. Everything that comes mu industry yaffe mu ggwanga lyaffe kiba kituwa step eddako. Nti naye nkyesigamye nnyo ku politics. Why? Nti nominations za mama wazibadde online. Sawa zino Uganda tetulina internet. Vacuum abalina VPN rather bityo. Nti nja kitwala nti a third ku bannayuganda abakozesa internet be bakozesa VPN. Si ffenna tugikozesa. Kati awo kitegeeza nti bwe manze sigenda kulonda. Oba kitegeera. Ensi zonna ezibadde mama awards zibadde ziri successful. But because of the internet, and the internet okuba nti tutuliko it is political. So nkiteeka ku political ekyo kituume kyo kituumi. So si kuffe ng'abayimbi. Yes. Ng'omukyala, yes. Sisobola kugamba nti kuba ye bw'avaayo ate mwebaza nnyo nti buli mukazi avaayo nti nsobola kino. Era buli mukazi yenna ali eyo. Bw'obanga olina ky'osobola vaayo. I 100% supporter kuba simulinaako buzibu bwonna. Yes. Baagala nnyo basweeti. Nga bulijjo ngamba abakyala mmwe mweyagale, mwerabirire, mwefeeko. Be positive all the time.
mugobe nnyo negativity. Nze mulamu bwange ekintu ekiri negative kyonna sikisemberera era sikisembereza. Ekyo kimu ku bakyala mbagala nnyo. Abavubuka siva ku kazindaalo nga sibabuuliriddeko kagambo kano nti kyoli kati kyolibeera mu bukadde bwo. Ku ssaawa zino olina kukolerera bukadde bwo. Gano okudda n'ogamba nti buli kibi kyonna kyokola ekiri negative in your life kigenda kukomerawo ng'okuze. So jjukira nti wano woolisi gwe yasookawo ng'omuvubuka. And okula is a process. Mwebeereremu. Mu umma. Sivanga mu umma. Maybe to put this right, sivangako mu umma. Nava ku bukulembeze bwa umma. Naye nga nkyali muyimbi era ndi mu member wa Uganda Musicians Association. Kati mu bukulembeze osuubira okomawo? Obukulembeze butya? Ku ntebe yaffe eyo gye waleseewo. Ngenda kuddamu bwe nti nzikiriza nti first of all nsooka kubeebaza kusiima bye nnakola. Kuba bwe mbuuza ekibuuzo bwe kityo nti okomawo kitegeeza bye nnakola obisiima, si bwe kiri? Neebaza nnyo naawe nawe naali eyakkiriza mu bukulembeze bwange mbeebaza nnyo. Naye mu mutima gwange nzikiriza nti there are a lot of Sophies abali eyo be mutabamanyi. Ba Sophie bangi mu kifo ky'ogamba nti kankomewo. Wabula ekibuuzo ekyandibadde nti oyina bw'osobola okukwatako ne bafuka nga Sophie mu bukulembeze kozi ne bwe mbeerako sigenda kubeerako forever. Wabula tulina kukwata abantu ne tubateekako oba ne tuddamu ne tulonda abayimbi ne bagamba nti ono gwe tukiririzaamu. Kuba buli omu alina enzikiriza. Tuyinza ogamba nti beesimbyewo bangi, abayimbi ne bakkiririza mwoyo. Kati nganze bwe nava kuba president ne nfuuka kuba advisor. Ne tumu advise nga kino kikwate bwoti. Ne tuzimba ba Sophie bangi ddala okubeera ne Sophie omu mu kifo kimu. Yes. Kati Sophie sekombuulire. Ensonga za umma ezo abasinga kufa abali ebweru eno tetukitegeera bulungi. Umma yatandika ddi era ani yakulonda ku bukulembeze bayimbi banno? Umma emazeewo emyaka kati egenda kweza mwaka gwa 4. Ani yannonda kuba umma bayimbi banange be banteekamu obwesigwa. Basinziira ku ki? Twalonda. Bakuba akalulu? Simbawo ne tukuba akalulu ne tugamba nti ono. So banzikiririzaamu. Yes, I might nalinza okuba nga never disappointing in one of the other mbeetondera. Naye mu kifo ky'ogamba nti Sophie akomewo mbasaba tuzimbe ba Sophie abalala bangi. Kati mukwano ku nsonga ya YKEE Benda twalabye nga ya tweetinze na resigning after just 3 months okubeera mu ntebe. Okyogerako ki? Yes, nyiza okugamba nti yasanze like any other person omuntu osanga challenges. Mu tweet ye yabagambye nti bingi byazze like abantu yashaddemu nti bazze bamu-advisinga. Ye challenges zafunye nnyingi ye ng'omuntu ne reason gye yatuwadde nti lwaki mbasaba tugende n'eyo kuba gye yatuwadde. Ekyomukisa omulungi nti waaviriddeko tubadde tuteekateeka okulonda kozi taamu yange beweddeko yadde nagireka makkati neya YKEE Benda ebadde eweddeko. So kati mu myezi 2-3 tuteekateeka okulonda obukulembeze obupya. Twawuliddeko olugambo tetusijja gamba nti bituufu naye olugambo nga luyitingana nti Gravity omutujju yagambye nti ye tasobola kukkiriza YKEE Benda kumufuga kubanga takubangako hit. Ensonga eyo gyogerako ki? Kikulu ogambye lugambo. Kana nsimanyi kyakwogera ku lugambo cause lugambo nga bw'ogambye lugambo. Tulinako evidence tulina ki. However, bwemanga nkijjako ekyo nkisobola kikuddamu bwe nti buli muntu abako kyasobola. Naye tasobola kulaga nti akisobola nga temumuwadde chance kukikola. So mbasaba abayimbi bannange nti yenna yena gwe tuba tulonze give him chance to exploit ye talent ye bw'agamba nti ya leadership or something. Tumuwe obudde. Tumuyambeko tumupushing that ogamba nti agudde than okugamba nti tumuyambeko agwe. Kuba bw'agwa ffenna tuba tugwira wamu. Nze bwe ndowooza you cannot know a good leader nga tomuwadde chance kukuleadinga. Omuntu ayingira atya umma nange nga nakubyayo akayimba kange eyo nsobola okujja newandiisa? Bw'oba muyimbi bw'oba producer like anyone contributing ku music asobola okubeera member wa umma. Omuntu contributing ku music naye muteekamu n'omuyimbi. Nti oba oli muwandiisi oba oli producer oba olina kale fine waliwo ekkubo okubeera nti olina mandate okubeera member wa umma. Naye waliwo obuntuntu bwe tukozesa olina okusasula membership fee olina okubeera ne subscribing kyemba ngamba wenti. Kati abayimbi abamu nzikiriza tebali mu umma naye ebibiina by'abayimbi bye tulaba bingi ebisituka buli lunaku. Kiki ekifuula umma okuba ey'enjawulo? Kubanga ye bode yokka eriwo ekuŋŋaanya abayimbi. It is Uganda Musicians Association. It is an association simpa kanti buli omu beeramu. Wabula nja kujja nkuliisa enjiri olabe obulungi bw'okubeera ewamu okubeera mu umma.
oba ntegereka bulungi yadde nga bayimbi banange nzize mbagamba nti agali awamu bwe tubeere wamu we can have that one voice okututuusa ku buwanguzi naye ng'egasa ki abayimbi kakati tosobola kumanya bulungi bwa association tosobola kumanya kiki esobola kutwala nga toli member so I call upon you people to subscribe to UMA olyoka olabe emigaso egirimu olyoka olabe wa gye tutambuza mu nsi ensuubize naye kati omuwagizi wali yagamba kati Sophie abalaka kisaawa eno Sophie ku ssaawa eno wonsanze ngenda ku program bagiyita kyamuka mudiriro ngenda kuba music Sophie ndi nnyo mu mbaga kwanjula nduli kyalinga kinyigamu ngagamba bwe bayimbi ba mikolo yes I'm here ndi muyimbi wa mikolo naye buli weekend at least nfuna omugaati gwe nteeka ku meza y'abaana bange nebaza nnyo mwena abampadde emirimu abagole bange nsaba mukama abawangaze mu bufumbo bwammwe mwendi 1 ekyo kimu 2 Sophie is into ndi mu events managing I'm a wedding planner I'm a decorator ebintu bwe bityo yes kati mukwano nga tumaliriza twalabye nti mama awards abadde postponed tekirina ngeri gye kikosezaamu Uganda nga awamu naddala mu abali mu entertainment field of course dibudde ne cause buli ebintu bwe bityo bwe bijja ewaffe naffe tuba tusituka kati there is a reason as to why zajja e Uganda kitegeeza nti industry yaffe bagirabawo oba ntegeeka bulungi however kino nja kyesigama nnyo ku politics nti ebintu ebyo mama was nominations zibadde ziri online but this is a situation tetulina internet abantu abali ku VPN and jatutwa nti bali at least third of Ugandans kati abasigadde babeera left out nga nokirabibwa n'omwana ayonka nti kibadde tekisobola ku happeninga